ekirungi ebintu byange nzize mbikola nga mbikolera ku update ebaddewo emabegaawo nawona kuba kati olwayo simayo beera etambula oba tetambula olw'embeera eriwo naye mbadde mbikola nga mbikolera musana bwe nali ndayira ku madaala ga parliament bwe namala okulayira bannamawulire bambuuza Ssegirinya ennaku z'ekikumi ogenda kukola ki ne mbaga nti ennaku zange ekikumi nze manifesto yange nja kuba njiggadde lwaki bwe namala okulayira bakwata miliyoni 2 ez'emmotoka ne bazimpa emiliyoni 2 Ssegirinya bayita kufuna na miliyoni 10 ku akawunti tekugwako 2 naye nga jjukira bwe nabeera mu campaign abalonzi bange nyina bye nabagamba nga nti ssente z'emmotoka zammwe kati abantu bano bagamba noonya kalulu biki biki b'opponents bange nga bakikozesa okukinkubisa nti abalimba oyo abadde ali munaku akyalina mu bupangisa miliyoni 2 asobola oziteeka abalonzi nga bazimuwadde ne mbapuluvinga ne nkikola ne bampa miliyoni 2 nengulako emmotoka ya miliyoni 10 nenjiwa abalonzi ne mpangisaako awo ewaali eddwaliro wa miliyoni 10 ngenda nengule ebintu ebitandikirwako biki ebisookerwako mu ddwaliro ebitandikirwako omuntu yasookerako nembiteeka mu ddwaliro nengenda nensuubula eddagala balisuubula eri kugundi mu kibuga waliwo amaduuka g'abayindi awo nga ku mini price awo Wilson nensuubula eddagala nenditeeka mu ddwaliro obulwadde obuluma abantu bange beekawo empembo mangi balumwa enziku balumwami eddagala eryo erisookerwako nendikula kubanga enziku ebakwata etya bagenda ku ttooyi bonna nga bangi kati enziku nebakwatira kati eddagala eryo ery'enziku nendikula erya maliriza nendikula erya TB nendikula nenditeeka mu ddwaliro nentandikawo eddwaliro netandika okukola nga nfunye n'abasawo ebyo ebintu bye nakola mu kusooka kino kankibaddemu teri mubaka wa parliament eyayingira parliament nga ayagala okukolera abantu ayali tasobola kubikola ebyo nga bwe nabikola emiliyoni 2 ezo nga bwe zibatemedde netandikawo segbox nsanga omukyala asiika chips nemuga okozesa capital amitwalo emeka nti 10 nkongeddeko 5 yongerako nengenda nga ngaba segbox tiyongeramu mu capital era abantu nembawa capital ndegera nga nkola ebintu bwe bityo noonya ab'omubutale nabo nembayamba mba ndi awo ng'ebiri byakagwako asatu negagwako ab'omusaala ninga nti kiriza abantu nkyalina okubayamba nendeyongera mu constituency n'okuyamba kumbe nkuliyetinga balabe kissamanya omuganda wange kyoli mukumbuuza ekibuuzo kyekyankuliyetingisa n'abalaba abamu ne batandika okumpala nati musajja nga twala speed kubanze nasanganga abantu nga bamu baffe nga banga mutwala speed n'abamu nga beenaalemu nga banga mututta muganda waffe ne bagana nedda tukolisooke tukolera abantu then ogunaddako tulye tosooka okulaga mu lulu twalaga mu lulu twagala okwawukanako ennyo n'abantu bali n'olwekyo teri muntu yampa yadde 10 ekirala njagala okubuuza gwe nga munnamawulire oyo gwe bagambye yampa bameka be yakawanga abasiba gwe mpaayo omuntu yawagundi naye n'amusiba nti gundi yamuwa naye we yagaana okukola byayagala n'amusiba kitegeeza oyadde propaganda muganda wange nze nakwata musaala gwange nenkwata ne ssente emiliyoni 2 gye bampa kubanga pulezidenti waffe yatugamba twagala mubeere banjawulo nnyo okwawukanako n'abaka be mulusanzeeyo kigambo ekyo kyanyingira nnyo mu mutwe era nenkikola yensonga lwaki mu myezi 2 manifesto yange nali ngimaze naye tewali muntu yenna yali ampadde yadde 10 bwe nali mu kkomera ate muganda nze wegire saamulawo wajja kunkyalirako nga ndi mu ddwaliro emulago kati nebuuza ekintu ekyo ani yakigamba wanze tojjangako noŋŋamba nti wayi kiki ekigenda mu maaso nali unconscious nali mu ddwaliro pulezidenti bwe yajjayo okundaba era embeera gye nalimu nga si nnungi n'andabako n'agenda ankaka oyo simanyi okwogera kiyaani kuge bankwatira bwereere neolutuusa kati yadde nafuluma simanyi lwaki bankwata simanyi motivu yoyo eyankwata yali ki kati kye yali aŋŋamba okwogera kyali ki ye era ani oyo muganda wange bakupropaganda ekyo si kituufu ekituufu kiri nti puresha yateereddwawo ne balooya baffe n'abantu bonna abakoze kye bakoze nga bwe tubagambye ensonga lwaki tuli bweru tewaaliwo omuntu yenna ŋŋamba nti yogera bwoti tewaaliwo ki wabula nali mu ddwaliro nga nnwana nti katonda nsaasire nzisuuke nkomewo ebweru nziremu mpeereza abantu bange
Eranga kimbadde nsaba ne mugana ngala ninga tusaba omukisa tonda twongereyo omukisa ffe twatusere mu mbeera egamba nti wakatonda taliyo nga tuli mu kkomereeyo twati katonda ono singa gyali batukwatira kiri lwaki amazima galwawo okuvaayo n'okutuusa olwaleero omuntu natuuka n'ogamba nti nedda tebalina kufuluma naye nga akyogera takyogera mutuufu n'olwekyo kyenjagala okutegeeza tewaaliwo nteekateeka eyo gyoyogeddeko ate singa wajja n'oŋŋamba nti Sseggirinya bwena kubaako amabooti waŋŋamba waliwo akukaka esaakulabako muganda wange pozi nga neerabidde bwerabiza engeri gye nali conscious naye oba wajja osobola okuŋŋamba nti najja naye saakulabako n'olwekyo ekyo kibadde kikyo era kitwale ng'ekikyo. Ekyokulala nti weetuli tuli balamu waliwo abagamba tebagenda kujja ku kitebe okusooka bagamba tebajja kukyalira pulezidenti onali bwe yagenze nange njakola ki yagenda mponye waliwo abagamba tebajja kujja ku kitebe kati tuli wano ku kitebe so oyo ayogedde ebigambo era yabadde ayogera ebyo byonna kubanga bagamba nti obukwakulizo bwabateereddwako tebalina kugenda wa pulezidenti nesitukanze okubona yali ani conscious nga tali bulungi neŋŋendayo kati nebakyusa nebagamba nti ate ku kitebe naye babaganye kati tulinze kitebe oona abawandiise berabye ku social media tibagenda kitebe zidizaini nga sita ku social media era wenfuluma ngenda kuddamu mbanoonyeeko bweti naye bakyalimu banaye mwebale nnyo mwebale ddala